nga abasama mulimba naffe bonga tuli bawano era nga ogenda kubanga nawo kikuba style yo abagenda mu byalo abalanga nsigadde mu kibuga yekayeka agamba timu yagenze nange nzija atubageza sekukulu esinga ginyumire mu mbeera yo na mukama gya kusobozeseza kubanga bangi nyo bandyagadde okubeerawo naye tebaliwo okijjukiranga oyomba abana banaalya ki waliwo yafiiriddwa abaana nga tebali nawo gwe obulamu buzibu nnyo yenze Dora Namala binyi benjagala okugaba naye mubyo kasooke nsindike masannaale kiri wano kivulu ku kivulu bagita festive season masannaale era nga munaye bakutegekedde bagenda kubeera ku zoo ogenda okulaba ebisolo akeerako bukeezi abayibi nga bayimba Bakenzo bagenda kubaayo Rema agenda kubaayo FIFA Mike agenda kubaayo banaye njogere kindeke ki mutwalo gumungo kagoka okuyingira ku Christmas Day ate ne ku Boxing Day nja kuba nkugamba ate na tondeka ekiwatule era tulife na ku Boxing Day babeera wali ekiwatule byabo bimanyi abo bajja kubaawo londako gyolaga muntu amunsa abantu bangi tetusobola kulimwa bonna bagenda kukola amazima ga Katonda ate naffe tunyumire mukola atugamba nti binyi naffe twagala ate omanye abantu bayita atya mu Christmas muntu wange otukuletedde omwami ono ye Christmas talijera bireno amanyo gonna gagenda yasigaza mwaga era gono ge yazzaamu gonna siga ddala kyajja kitya agenda tunyumiza embozi ye katugendeyo ate mbozi yafeeyo tukomewo sekukulu esinga gye tubagaliza. Nga tusemberedde okulya ennaku enkulu bingi ebizibeeramu bye tutera okulaba kyokka ate ng'olumu bireka bangi nga bakulukusa amaziga mu bingi mwe muli obubenje olumu obujja olw'okuvugisa ekimama abamu ttamiiro n'ebirala. Sisinkana Daniel Kahigwa ng'ono yali musajja eyeeyagala okuzaama wabula sekukulu ya 1999 yali asuubira nti ajja kugiyitamu bulungi naye ate yagenda okutuuka ng'ali ku kitanda anti yafunirako akabenje akamuyisiza ddala obubi. Nyinza okubanga natuuka ku lusalosalo olw'ensi n'eggulu kubanga nafuna akabenje ako kaali mu nnaku enkulu. Akabenje ako kandeetera oluba lwange luno wano okulaba nti baaluwagikamu ekyuma, kandeetera amannyo gano gonna mu kamwa mazungu era zaali nnaku nkulu. Mu by'okupakuka ndi muvubuka nina emmotoka edduka nnyo edda twanywanga omwenge nga bw'ovuga oli avuga bwakutte ecupa ya bbiya oli avuga emmotoka bw'anywa sigala. Akabenje kaali k'amaanyi nnyo kamaze emyezi 6 nga simanyi biri ku nsi. Kahigwa anyumya nti akabenje kamumaza mu kkoma emyezi 6 ne sekukulu gye yali yeeyuna okulya teyagikombako. Nentandika okuyiga obuyizi okwogera obupya buli kimu nenkitandika bupya. Yali 99 era mu biseera bikulu bya Christmas bino kati akabenje kanyongera benadde engulu kanyongera okulaba nti kanteeka mu mbeera nzije mbeere omu ku abo nandigambye okubuulira enjiri oba okubunyisa enjiri ey'okulaba nti abadriver baffe bannanga abali kkubo bavuge bulungi, bavuge mu mbeera ey'okwegendereza ate bakozese obuvunaanyizibwa nga bali ku kkubo. Agamba yalina emmotoka nga mpya ttuku gye yali yakagula wamma ggwe bwe yalinnya ekigere obulungi n'emulemerera. Nali ngenda mu kyalo, mugenda mu kyalo biseera ebyo nali nguze okudde Masindi eyo saagitegeera saagimanya nagimanya naye nga Katonda yazza bibye okiraba naye nga gwali mwenge ate yali excitement. Bangi balowooza nti omudereeva ali mu birowoozo yekka yakola akabenje. Nedda ebyo byappa kubanga n'essanyu eringi eriyitiridde likozesa akabenje. Essanyu eringi ku mudereeva limukozesa ensobi okiraba kugamba ffe ebiseera ebisinga tulowooza nti driver akola akabenje nga munyiivu nga mukama we bafunye obutakkaanya naye n'essanyu eringi excitement ekozesa driver akabenje ate yo nyangu nnyo ddala mu nnaku enkulu zino kubanga omuntu abeera afunye omusaala gwe abeera alowooza agenda mu kyalo okusinkana nga mikwano gye nga bwe baakula abamu aguza ekidduka kipya kati ayagala genda mu kyalo alage nti munnange
nafunye ekidduka munsanyukireko. Kahigwa talierabira lunaku olwo oluvannyuma lw'emmotoka okumulemerera okuweta nga n'ekyaddirira kwe kubanga yeevulungula emirundi ye okugenda okutegeera nga wayise emyezi 6. Emmotoka yannemerera okuweta kugamba benajje emisinde gyonna jjukira n'okusomesebwa nga sisomeseddwa twavuganga emmotoka nga gwe ogamba nti akalimi nkawanise ku 18 nvuze 16 twatulanga ne mu taxi ebiseera ebyo nga bw'otuula mu maaso ng'olaba akadde kakuba oyita munakasongolo mu nakadde kakuba kati gwe ng'ogamba ye driver omulungi atabaluyisa mu kubo kati nze emmotoka nagisika ng'ingira 18 nga mpulira nti ye motoka ogiraba naye oluvannyuma. Kahigwa olunaku olw'enkya wakutwongera abavuzi b'ebidduka biki bye basaanidde okubanga babala nga bali ku nguudo. Ekyenkya kikutuusiddwako. Sam's Crisps come. Buli olukya ennaku zeeyongera okubeera embalire ku ngalo anti tusemberedde Christmas abalala gye bayita Ssekukkulu munnange nno egenda kuba masannaalemerere naffe ng'Ekyenkya tutambula naawe era ne tukuteekateeka mu bingi bye tulina mulimu kakaawa ekyaleero ono nnamwandu w'abaana 8 buli olukya ayavuwala agamba byasooka kutambula bulungi n'azimba n'amaka baamulamu beewera olwagayingira ebizibu ne bimutandika. Tulinamu agafeeyo amakanda tugenda gasimba mu Namayiba bus park abavuga baasi biki bye batunuulidde okuziyiza obubenje poliisi yakubaawo okwogera ku bubenje n'obumenyi bw'amateeka emboozi ya Christmas tulese Kahigwa eyafuna akabenje mu biseera bya Christmas yamala mu kkoma emyezi 6 amannyo gaavaamu alinamu 2 awa abakozesa enguudo amagezi mu kiseera kino. Buli olukya ennaku zeeyongera okubeera embalire ku ngalo anti tusemberedde Christmas abalala gye bayita Ssekukkulu munnange nno egenda kuba masannaalemerere naffe ng'Ekyenkya tutambula naawe era ne tukuteekateeka mu bingi bye tulina mulimu kakaawa ekyaleero ono nnamwandu w'abaana 8 buli olukya ayavuwala agamba byasooka kutambula bulungi n'azimba n'amaka baamulamu beewera olwagayingira ebizibu ne bimutandika. Tulinamu agafeeyo amakanda tugenda gasimba mu Namayiba bus park abavuga baasi biki bye batunuulidde okuziyiza obubenje poliisi yakubaawo okwogera ku bubenje n'obumenyi bw'amateeka emboozi ya Christmas tulese Kahigwa eyafuna akabenje mu biseera bya Christmas yamala mu kkoma emyezi 6 amannyo gaavaamu alinamu 2 awa abakozesa enguudo amagezi mu kiseera kino ekya Christmas. Nyinza okuba nga natuuka ku lusalosalo olw'ensi n'eggulu kubanga nafuna akabenje ako kaali mu nnaku enkulu. Ekyenkya kirimu obunyomero bungi buli kamu kategekebwa mu ngeri ey'okuyamba okukuuma ng'oli mumanyi ate ng'oli mulamu. Twesige okuva ku Mande okutuuka ku Lwokutaano otandike nga naffe olunaku.
ninga nampima twabyogera ku Lwomukaaga era leero waali azze Farida mwanyina azze twogere ku nsonga eyo olunaku lwajjo enavudda naye nabadde mu kuziika ba accident era tukyaziika n'olwaleero ate n'abalala bangi abatali mu nkalala zaabo. Obubenje buno butera nnyo okugwawo mu nnaku zino enkulu olw'ensonga nti akabuguutano kangi ku bintu ebimu. Ku makya ntwali twogera tugamba solusi si kugenda mu kyalo kwe kussa abantu oba si kupapa naye olw'okubugutano kukola ssente nakyo twakyongeddemu tuli muntu alowooza nti ssente nina zikola kati wavaawo waasiwaasi ateetaagisa aleeta embeera eyo wamu n'empisa zaffe era afande oba ye nabo bayita baafande nampima. Salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oyogedde ya Kiswagga. Alaikum salam wa rahmatullah. Kale nampima mwana wammwe wano era omulimu agukoze bulungi. Segedde abantu kumanyi omugenzi Sheikh Muzata nga nti bwolabanga omuntu akoze omulimu omuwaana nga bakama be ne bategeera nti omulimu agukoze buki bulungi. Mulimu kukoze bulungi. Kubanga eggwanga lino banga goli kwatidde n'oyogera ebintu ng'abantu babana babuuza nti ani nti nampima kasita obuuza abato ne bakutegeera anti baba bategedde nti omwogezi yoyo omwogezi agenda tubuulira ng'era omukama we nanga naye bwagukoze obulungi ba abaana bonna erinnya lye balimanyi ng'aleeta kutte mmundu ku lwana akati accident ze tuliko zoosomesa n'osomesa era neŋŋa nti nereero somesa kuba tomanya wiiki tuyinza okutaakirizayo 2 3 ate weekend nayo yatandise bubi nnyo kale yembeera eyo soko buze ko abalonji abatulwa ku Bukedde TV mwasuze mutemanya n'eddoboozi ndi assistant superintendent wa police Nampima Farida naze njogerera directorate ya traffic mu Uganda. Obubenje bukyaliko ku nguudo naye mu nnaku enkulu zino tulina okyusaamu tuvuge n'obugumiikiriza ku kkubo. Abantu abasinga tebalina bugumiikiriza kyeki kireeta nti tebeetegeka ng'obudde bukyali. Omuntu ayagala azuukuke mu ssaawa ezo ez'ayagala ate atuuke gy'alaga mu budde obwe bw'ayagala. Kati tulina okuvuga n'obwegendereza ku nguudo kuba kati abantu beeyongedde ku nguudo. Ebidduka byeyongedde ku nguudo. Buli muntu kati ali mu kayisanyo kugenda kugula bintu, kutambula genda mu kyalo, kutwala byamaguzi. Kati akayisanyo kangi ku kkubo. Katukubiriza abantu bonna bavuge n'obukakamu ku kkubo, bavuge n'obugumiikiriza. Buli omu we munne ekitibwa ku luguudo tuvuge nga tugondera obupande obw'oku nguudo obwo bulaba boogera naawe avuga ekidduka. Ezo layini z'olaba mu luguudo zikubulira ki ky'olina okukola mu kifo ekyo ky'otuuseemu. So bw'obugondera n'ogondera ebyateebwa ku nguudo n'ovuga nga bw'olina okuvuga tujja toka gye tulaga nga tuli balamu. Christmas eno weeri, Christmas tezigenda kukoma, zijja kusigala nga zijja. Naye ate kye twazudde saawa eno engeri gye tubadde mu covid nga abantu bagenda mu Christmas, buli omu kati guno omulungi ayagala agende mu Christmas. Kati n'abadde avuga town service nti nzija emmotoka eka nenjitwala ku ofiisi nengenda nengula ebintu by'omwana ku ssomero nenzira eka, tavuga nko speed ziwera 5 bbanga lyamaze nga avuga emmotoka mu myaka 3 alina tavugirangako ku luguudo lumwasanjala ate tavuga nko lugendo nga luwanvu. Naye kati sayi nayagala avuga emmotoka eyagitwale mu kyalo nemukatagigezesangako ku lugendo luwanvu bwe kiri. Kati bw'agissa ku kkubo agenda kuba avuga naye nga tamanyidde kyalina kukola. Ajja kulowooza agenda avuga speed gy'avuga bulijjo batandika omukubira eŋŋombe bamuse ku pressure. Kati okwagala ovuga nga abalala agenda kufuna okutya okukankana okupakuka alemererwe kubanga tamanyi kyakola. Eno eŋŋombe evuga bano bamuyitako bamugamba ajjayo akantu ko tozanyira mu kkubo kugamba agenda kubeera nga asumbuyirwa. Kati tusaba abantu bano nga tovuga ku lugendo luwanvu toluvuga nkwegayiridde, funa omuntu akuvuga kutuuse gy'olaga tusobole okutaasa gwe n'ab'omunju yo. Ate nabagamba wano luli bwe tuba tugenda mu Christmas n'abagale be tulese eka weebali temuleka nju nga nkalu kuba oyinza obutafiira ku kkubo nodda ng'ofiiriddwa ebyo mu nnyumba abantu babibbi nga babitutte. Kati mu kaseera kano tubeere nakyo mu birowoozo byaffe nti abantu bangi ku luguudo, ebidduka bingi ku kkubo, nina kwetegeka nga bukyali, sirina kuvuga ndiima,
bwemba nywamu nga kabisi nkaagala funa nvuga obwongo ebukyukako sirina vuga buli lwentuka mu mmotoka nga ntudde mu nsiba omusipi oba ndi musaabaze oba ndi driver bwemba ngenda kulinnya emmotoka ey'olukale fuba kale owandike namba puleti y'emmotoka eyo nga tonnagituulamu ate gyetegereza embeera gy'erimu toyingira mmotoka naye olaba teriiko ttaala bwabawo ekituusewo obudde mbazibyako omukubo mugenda tambula mutya ate tokkiriza kutikka nga osukka ku bantu abalina otuula ku mutto tofuka excess ku mutto okwagaliza kimu naye jjukira twatadde checkpoint ku kkubo twazongeddeko kati bagenda kujja mu mmotoka ofuke ng'ekitereke bakutike ng'omugugu ku ppiki oyite checkpoint weeri mu kaseerako nga bakutadde ku ppiki bakumazeeko ekitiibwa kyo bali mu kunguza bakuyise checkpoint weeri akuvuga ku ppiki omumanyi bebakonera mu makkati awo nga tannamala kukutuusa kola obulamu bwo bwobuzanyiddeko naye nga tesinga weetegese nuuka era wandisanzewo mmotoka ezikutwala so kati tusaba n'abo bennyini abavuga eŋŋendo empanvu mu kaseera kano totwala kagende kadde nedda twala abo wummula ekimala ojja kuvuga abalala ate waliwo obuzibu obeerawo mu paaka mu nnaku zino enkulu nti ono bwajjuza stage eri neesigala nga eriko abantu naye nga bali basigadde tebatisse batera okuva ku stage ezaabwe ne bajja ne batika wana wajjudde abantu awatali mmotoka tokigeza tokikola lwaki nti oluguudo lwogenda okuvuga tolumanyi kireeta obubenje mu nnaku zino enkulu omuntu asse emmotoka ku lugendo lwatavuga bulijjo tamanyi wali koona tamanyi wali hampu tamanyi wali kinnya n'atandika obbavuga ng'ali ku pressure kuba kati ennamba yeetuuse ku ludda olulwe alina obbatuusa ddeyo atikka ennamba eyiye kati n'abeera nga avuga ne wasiwasi ku kubo avugisa ekimama ne tufiirwa abantu ku luguudo akati waliwo nekyakyo ojja okwogerako kati gwe omanyi mmotoka za takisi ziri mu paaka ku luguudo lw'e Masaka Mitiyana kuliko bamaika bawalusimbi agagga alina emmotoka yaga nvuga amafuta gaye gonna nga twala e Masaka nga sitaddeemu bantu n'abo bateekamu abantu naye ate mukwata takisi naye wabeerawo zino ka nazo mbadde njagala obawe abantu ku magezi bajja n'alinda emmotoka zakka mpaayo basatu n'abateeka mu mmotoka etali takisi nga tebannajjawo checkpoint zaffe baali balekera okukikola kubanga mu mateeka emmotoka tesaabaza bantu checkpoint zakomyewo buli kyakolebwanga ku checkpoint kyakomyewo so togenda kusala checkpoint ng'otisa basaabaze emmotoka y'entono y'emmotoka tesaabaza bantu yabwannanyini famire yange tewali buzibu tosobola kubuuza abantu basatu nga bali consistent ku kintu kyekimu nababeera nga tewali fojale tulina engeri gyetukizuulamu nti bano basaabaze bano ba munjuyo netukukwata ate kati gwagirinnya omuntu gw'olinyidde emmotoka n'otuulamu tomumanyi kivulaba nti ebiseera ebisinga ngamba n'abasaabaze mu mmotoka ebakuwa ekyokulya tokirya ojja kwebaka batwale buli kyolina bakukasuke ku kkubo bagende saawa eno abakolera mu nsawo z'abannaabwe bali active nnyo so emmotoka eno gy'olinyeemu togimanyi na number plate tomanyi gyeraga tomanyi gyeva naavuga tomumanyi tomanyi kigendererwa kyeki kituufu ayagala kuvugako kituufu ayagala basaabaze lwaki osa obulamu bwo mu matigga fazaali linnya takisi tujagamba wagirinyidde ku stage yawa bayina gwewoleza bwekiti bwe kiri ate babaamu bangi naye emmotoka eno omuntu agula emmotoka ye nga yasobola ogiggulawo n'akulokingira mu mmotoka n'akuvuga nga ne bwogana oddamu ataddeko omuziki mu mmotoka boyitako bonna tebagenda kumanya nti bali mu kuwamba oluusi bakukutte ng'oli mukyala oluusi bakubbyeko ebintu byo tetussa bulamu bwaffe mu matigga lwa nnaku nkulu zino zigenda kuyitako n'endala zijje tezikoma kati nga tunatera okumaliriza waliwo oyogedde ku mmotoka abantu baffe abavuga emmotoka nga mmotoka yiye naye nga tagimanyi emmotoka ezisinga zirina ebigambo byazo ezimu ogiyita linnya nti Toyota
neggulawo linayingira uliga mama nze sikira omugaga yagula emmotoka agiyita linnya linga yikiri nomo enda nagisongako kibatu neggulawo kakati nabaabo bateeka emmotoka ezo ku luguudo nemusoberanga eri ku lw'Emasaka tagivugangako kugiwulira nesirika oba nekyusa ngaerina kyegamba naye nga takitegedde nemufuukira ettabu nabo balabule kuba abagagga nabo bafiira mu mbeera eyo bwe kiri kivala nagambye nti kati nga balina kuleeta kompyuta bagisome kyekigituuseeko balyoke bagijjeewo kati ogenda kuziba ekkubo ng'emmotoka endala zonna tezirina wakuyita gwe sigenda nakuwa kipapula genda kutwala mu kooti kugula mmotoka n'otagiyiga kugitambuza ku kkubo nga togivuga kubanga kati olaba ebiseera ebisinga nga tuli ku Busirage abantu abasinga balina ekintu kyebeerabira nti oluguudo lwa buli omu si lulwo gwe wekka kiŋŋamba abantu buli lunaku ntukyuse mu mpisa zaffe nga tuli ku luguudo ekisemberayo ddala njagala oyogereko mitendera bantu ki betukkiriza okuviira mu kkubo nkireese mu kitegeere basome yona eddakiika 2 abantu betukkiriza bajje n'olugambe ti tubaviire Sirajja oyagala nkyagala bangi mikwano gyange mbalaba najja n'abaitako nga naye tokayina nti ani agambye nffe twalwana Sirajja njagala ofuna olunaku zijje nyinyonyola obugombo obwo kamu ku kamu nkwegayiridde ajja kudda nsobole okumenya nga buli muntu mumenya ne deputy we buli muntu mumenya ne deputy we oba toli president toli vice president toli speaker toli deputy speaker toli prime minister toli chief justice tolina emergency car tolina mu butuufu kagomba ako wekagiramu mu mmotoka yo biveeko toli security car ate gwe tolina lidike kukulembedde toteeka kagombe mu mmotoka banayagayisaga gavundu tugaleke entitlement eyo tugiveeko ekituufu kiri nti ne minisita mwenye works and transport talina right of way kati gwe gwani ulina emergency ki kyenagambye wano nga tandika nti tegeka olugendo lwo ng'obudde bukyali weetegeke oleme kupakuka kupapa kujja balala ku kkubo ng'ovuga ekidduka kyo oba kuvugisa kimama kuleeta buzibu ku luguudo nampiima ebibye tebiggwa tujja kumuzza kasita tusomeseza manyi olina kyoyize mu ddakiika zino 2 maama genda otambuze emirimu obubenje mutegedde buva olunaku lwajjo honorable ne mukyala we bo bagenze n'abalala bazze bafiira mu bubenje tumulamu katono ate tudde n'ebirala manyi olina kyoyize weeteketeke ng'onootambula katumulemu tudde nenyongera okutegeeza nti abawangula olunaku lwokutaano tujja okugaba ebirabo byammwe abawangula si alowooza nti wawangudde bajja kuba bakubira amasimu olwokutaano keera wano saawa 2 tutandike omukolo gw'okugabira ebirabo byo ndi ate twagala twegatte ku muganda waffe omulala mu ddakiika nga 1-2 walusimbi tusobole okubeera nga ate n'abaka ekyemu batuwa bye batutegekedde mu kiseera kino Ekyenkya kikutuusiddwako. Sam's crisps come in tangy lemon, fruit chutney, salt and vinegar, chili, MTN Radio Fema Tusako Garubo January wakamwesika buli olukya ennaku zeeyongera okubeera embalire ku ngalo anti tusemberedde Christmas abalala gye bayita Ssekukkulu munnange nno egenda kuba masannaalemerere naffe ng'Ekyenkya tutambula naawe era ne tukuteekateeka mu bingi bye tulina mulimu kakaawa enkyalero ono nnamwandu w'abaana 8 buli olukya ayavuwala agamba byasooka kutambula bulungi n'azimba n'amaka baamulamu beewera olwagayingira ebizibu ne bimutandika tulinamu agafeeyo amakanda tugenda gasimba mu Namayiba bus park abavuga baasi biki bye batunuulidde okuziyiza obubenje poliisi yakubaawo okwogera ku bubenje n'obumenyi bw'amateeka emboozi ya Christmas tulese Kahigwa eyafuna akabenje mu biseera bya Christmas yamala mu kkoma emyezi 6 amannyo gaavaamu alinamu 2 awa abakozesa enguudo amagezi mu kiseera kino ekya Christmas nyinza okuba nga natuuka ku lusalosalo olw'ensi n'eggulu kubanga nafuna akabenje ako kaali mu nnaku enkulu. Ekyenkya kirimu obunyomero bungi buli kamu kategekebwa mu ngeri ey'okuyamba okukuuma ng'oli mumanyi ate ng'oli mulamu. Twesige okuva ku Mande okutuuka ku Lwokutaano otandike nga naffe olunaku.
mbula zaabwe nga bwe zibeera olaba loole awo wetu bwe yakoze webaloole abo badduse naye nga bulamu bw'abantu baffe babiri mubaka palamenti ne mukyala we bagenze badde kati badde na gye bagenda ebweru leero bo bagenze emotoka kati V8 zino enene ze bagamba TX nene ze bagamba eziwuuma kati bwe yazze ebbali ndowooza ekiddako nene kimulema n'olina ajja n'amusaabalira awo osanga yadde emotoka osobola simanyi nakime katonda watu we yabageredde kati mbasi paaka muno twaga tumanyi abantu baffe batambula batya nawo waliwo embeera endala mu ntambula ekosa abantu baffe oluusi ne batambula mu mbeera y'okubatikka ennyo oba ne baasi nezitambula speed teera gyali katuwa ebisingawo awo sayidi eyo atambule n'abasirikale aba trafiki waliyo nemwebaze teera nkulaba ssebo tandika tubuulire nga 3 okubanga tuyingira olunaku lw'amazaalibwa ga mukama waffe Yesu Kristo bw'olengera waggulu eri piki zireeta abantu ab'enjawulo abagenda okulinnya baasi ezigenda mu bitundu eby'enjawulo wano mu bus park eya Namayiba nze Teera kayankwaniriza mu kitundu ekyagaffe eyo bye tugenda okusooka okutunuulira abantu abo nga bw'obalaba tewali ayingira mu paaka nga tasoose mugugu gwe kukeberebwa ng'akabonero okulaga nti waliwo obuvunaanyizibwa obukoleddwa ayingira omugugu gwe gukebereddwa guli bulungi temuli kikyamu kyonna kyokka nga ne security weeri okakasa nti bali bakebeddwa era asaanidde yagenda okulinnya basi yonna emutwala gyemutwala olunaku olwaleero nga bulijjo tuzze tukola ne bannaffe abapoliisi tugenda kubanga tutambula waliwo ebintu abavuzi ba baasi n'abasaabaze bye bateekeddwa okubanga bamanyi ti bw'oyingira mu baasi omugugu gwo gukebeddwa bw'oyingira mu baasi gwagivuga muli badriver bameka bye tugenda okubanga tutambula nabo olunaku olwaleero tusooke tulabe nteekateeka kyeriwo sebo njagala kwaniriza ku Bukedde. Amina sebo. Bitambula bitya? Tambula bulungi ddala sebo. Sebo sooka weeyanjula enzo manye ebitiibwa byammwe saagala bisobya. Sebo amanya batambula baza David ndi superintendent of police ndwala polisi n'omuntu wa bulijjo mu kampala n'emiriraano. Yes sebo. Sebo. Aliwo mu traffic ye mwawulira ku balala lwakano kungato kubuzeeko kyeru kyokka. Sebo amanya nze ASP tumwebaze Joram. Yes sebo. Ate nze OC traffic wa Old Kampala. Yes sebo. Yetwala bus park eno. Old Kampala mulimu parks nyingi mulimu ya Kisenyi nene ya Namayiba. Yes sebo. Bus park. Bangambye ne DPC wali ajje tunyumye sebo amanya nze ASP Nwagaba Ivan. Yes sebo. Atwala Old Kampala division. Yes sebo. Yes sebo. Jagadde tutambule nga bwe tugenda awali baasi zino kubanga kyekimu kubiruubirirwa kansookere ddala ewa omukulu wa traffic nga bwe tugenda biki bye mutunuulira naddala ku bannaffe bano ababaasi. Ababaasi manyi tusemberera ennaku enkulu Christmas n'omwaka omupya abantu tubakubiriza more especially bano ababus drivers nti tebalina kuvuga ndiima tebalina kuvuga nga batamidde ate tebalina kutikka akabindo. Twagala nti buli muntu anyumirwe Christmas n'omwaka omupya babuyitemu nga balamu bulungi. Yes sebo. Sebo bwe tutuuka ndabye deployment ennungi ennyo ku paaka okuyingira abantu babakebera emigugu gyabwe kiruubirirwa ki? Twagezaako okusensitizinga abamanaginga bus parks. Omanye ennaku zino nzibu nnyo abantu abava mu kyalo nga bagenda mu byalo ebirala obubbi bungi ate n'obutuju nga twagala bacekinga abantu ebintu by'abantu bye balina tutegeere omuntu alina kimu mu luggage ye okavoidinga surprise attacks. Ensonga lwaki twanywezeza nnyo security ennaku zino. N'obutaba n'akanyigo naye ono omukulu DPC abala kikozeeko nnyo nti oyingira amala kukikebera nti olina okuyingira amaze okukola ki ate bambi yatwala paaka zonna eziri muno paaka zonna ziri wansi we naye na gye tuyise bwatyo yabadde akola ki naye tugezaako nabo okuba enkalejinga naye obeefeeko okulaba tuyita mu Christmas eno tufunye buzibu bwonna
tebafa ku kya ssente baffe ku kya abantu banatambula batya obulungi bw'abantu bebatwala ebintu byabwe n'obulamu bwabwe tujja okuinspectinga okulaba n'okubasomesa tujja naba traffic empiira motoka eri mu mbeera nnungi abantu batwala tebasoma ekisesi abantu balina okulwanirira bintu ababbi bo kubanga batubuulidde wano wala ababbi abadde basika ng'ojjadduka bakwata emigugu gyombo bakutwala ku baasi nabayindepo nga bakubbye nabo tubabuuza bano bantu bammwe twagala tukakase batulage abantu baabwe abakola ku baasi zaabwe nga babuloka baabwe so si buli omu kuba nti buloka wano okulaba nti tumalawo ebuzibu bwona buyinza okubeera munabayi ba baasi eso nyabo babuloka nammwe mulina bemwakakasa nti be balina okubaleetera abasaabaze oba buli asanga aleeta buli tulina nga abaffe betugamba nti be bana ba kampani yes balinga bameka tulina babuloka around 15 yes ye leero mutwala ssente mmeka mugenda wampozi tugenda mbale wa mitwalo 3 nolera baasi eno emipiira gino mirungi enjola zikyaliko bulungi otunula n'eri naye enjola zikyaliko bulungi so baasi obanga talina mipiira mirungi ate neetika abantu nga ina emipiira mirungi neetika abantu babeera safe so eno equalifyinga pozi tudde ku misolo tulabe tucekinga emipiira tucekinga emisolo tulabe oba ekkirizibwa okutikka abasaabaze nga bwe yina obatikka emisolo giri sayidi zeeno tugendeyo tulabe omusolo guno gwe bayita PSV guno ekkirizibwa okutikka abantu okubasaabaza obbajja wano ne batwala mu bifo ebyenjawulo terina kuba n'omusolo erina kuba ne third party nti esaabaza abantu obulungi ate erina okutikka ennamba erina okubeera muterina kusussa abasaabaze berina okuba ng'etwala mukulu DPC kaakati bwe tubanga tutunuulira abantu abali mu paaka muno mwataddewo nteekateeka ki okulawuna okulaba nti tewali bumenyi bw'amateeka ekisooka twasoose kusensitizinga management kulaba nti buli muntu ayingira park ali checked ekirala twadeployinze crime intelligence okwetegereza bantu kyabali mu paaka kiki ekigenda mu maaso so enteekateeka gye twataddeko gamba security eri gulugulu twali kweralikirira kwonna byebyo mukama wange kati abantu nga bano oluusi bayinza okuba balinga abeekumi awamu SOPs nazo mwongera okubitunuulira ebyo kyekyo buli kimu tuli mu kukitereeza lwakuba nti oluusi abantu abamu tebawulira naye twandibadde twagala nti babeerewo distance one by one gamba nti omanyi tukyalina ekizibu kya Ebola ne COVID naye tujja kwongerako okutegeeza abantu controlling SOPs kyekyo njagala ani tulingizeeyo ko ekifaananyi tufune eri munda mu observation yammwe jasinga tetuyingidde nnyo munda naye ekirungi mwami Sempijja wuuyo agenda kuyingirayo bw'avaayo anaatubuulira bwe tubanga otunuulira baasi zino eriyo tugikakasizza nti namu bulungi zino endalo ziraba otya baasi ngeri gyenzirabamu ndaba nga ziri mu mbeera nnungi because tugezezaako okusensitizinga bus parks ezisinga zonna ng'eya Kisenyi ng'eno new park buli bus park yonna tugezezaako okubamanyisa nti baasi erina okutambula ng'eri ku mutindo baasi erina okutambula ng'erina ebisaanyizo baasi erina okutambula ng'abantu abalina okubeeramu be balimu waliwo kyetuwulira ekyabadriver ababiri nti balina kubaamu badriver babiri kyetukkiriziganya nakyo nti baasi bwegenda katugeze egenze Arua nti terina kudda kuolwo terina kukola return journey tebayita return journey nti driver abaakoye nti se bwagenda abaakomawo ng'enkya nga sikukomawo kuolwo waba okomawo kuolwo oba nga toli abamukoowu oba oli mukoowu nga oyinza tuteeberezebwa nti oyinza okukola accident so tewali return journeys tewalina kukola return journeys avande mwebazi kiki kyolaba observation ye eri kikati nga bwe tulaba wano tukyatambudde bulungi mukama kyatubedde tukakasa nti singa tutambula tuti
nga tebadde bukyaba bibadde bubi tuyinza okumalako obulungi ddala tugenje tuorganizinga bwe baba abantu bayiika buyiisi naye nga tulina okulaba nti tulwana nnyo okulaba tetufuna akazibu konna konna obubenje tubukendeezeeko okuteeka ababbi and vinegar. buli olukya ennaku zeeyongera okubeera embalire ku ngalo anti tusemberedde Krismasi abalala gye bayita Ssekukkulu munnange nno egenda kuba masannaalemerere naffe ng'Ekyenkya tutambula naawe era ne tukuteekateeka mu bingi bye tulina mulimu kakaawa enkyaleero ono nnamwandu w'abaana 8 buli olukya ayavuwala agamba byasooka kutambula bulungi n'azimba n'amaka baamulamu beewera olwagayingira ebizibu ne bimutandika tulinamu agafeeyo amakanda tugenda gasimba mu nnamayi ba bus park abavuga baasi biki bye batunuulidde okuziyiza obubenje poliisi yakubaawo okwogera ku bubenje n'obumenyi bw'amateeka emboozi ya Krismasi tuleese Kahigwa eyafuna akabenje mu biseera bya Krismasi yamala mu kkoma emyezi 6 amannyo gaavaamu alinamu 2 awa abakozesa enguudo amagezi mu kiseera kino ekya Krismasi nyinza okuba nga natuuka ku lusalosalo olw'ensi n'eggulu kubanga nafuna akabenje ako kaali mu nnaku enkulu. Ekyenkya kirimu obunyomero bungi buli kamu kategekebwa mu ngeri ey'okuyamba okukuuma ng'oli mumanyi ate ng'oli mulamu twesige okuva ku Mande okutuuka ku Lwokutaano otandike nga naffe olunaku
buli olukya tayo mukumulako tukyali mu programu ekyenkya ekitundu ekyagafeeyo bw'oba otunuulidde abantu bano bonna nga bw'obalaba tandikidde sayidi eno bonna basirikale abakugu abatunuulira ensonga ebyokwerinda ebyoku nguudo eby'omu bbaasi eby'abantu nga bw'obalaba sekino buli omu mukugu Fande Sempigi abadde mu bbaasi omwo nabagambye katubuulire biki byalabye. Toyanza nnyo toyanzege tubadde mu bbaasi eno gy'olaba bbaasi eno ekwata route ya Eastern egenda Mbale ne Soroti naye kyetulabye ndoza twebaza management ya Namayiba bus terminal kuba bagezezzaako okuteeka ebiragiro bye twabagamba mu nkola kuba ennaku zino nga bolaba abantu bangi budde bwakumakya n'endoza olaba layini zakuttedda so wabeerawo nnyo ennaku zino okutikka akabindo naki naye tuyingidde munda omwo bagezezzaako okutikka abantu buli omu ali ku mutto gwe wadde biri bya social distance twabijjawo nti kukubuukamu naye ngolaba nti luli ate ne mu corridors abantu babanga tebalina we bayita naye tubebaza nti wano bagezezzaako kiteeka mu nkola kitusabe nti ate tebagira wano mu paaka ate batokeri mu kkubo ne bakola ki ne bongeramu ekyo lusi batukuba ekimmooni naye nga tubalabula nti ebijjukira president yalagidde nti road blocks byonna ebiggwa byaziddwawo ku makubo. Yes, basi eno wesimbula wano ine essaawa zirina otutuukiramu Embale okwewala okuvuga endiima n'okuvuga nga bodda so tukubiza ba drivers baffe okugoberera emitendera egyo kuba ate bw'otogigoberere kijja kukufiiriza basi bajja gipaakinga bajja abasaabaze bajja kubajjamu mu bbaasi ofiirizibwe mu ssekukkulu eno. Afande Sali olabye ki? Nayanza nnyo mukulu Kaaya era mbuuza ku buli atoyinzeko ku Bukedde TV ambadde mu bbaasi muno nga twetegereza naddala embeera eriwo ku by'entambula naye nkubiriza abantu nti nga tugenda mu nnaku enkulu tubadde tufuna naddala signals ez'abayekera ba ADF nga baagala okutukuba awabi tomanya twavudde mu World Cup finals ne tuziyitamu bulungi kakati nga tugenda okutambula nsaba abantu baffe bw'oba weekengedde ekintu kyonna ky'otamanyi ne weeba simu ng'erekeddwawo oba omugugu gwonna ekitereke kyonna kyeweekengera tegeeza ow'ebyokwerinda akuli okumpi waliwo n'ennamba ze tuteekawo ez'obwereere ng'osobola oggikubako n'oba ng'osobola okutaasibwa embeera yonna. Sebuneyanza waliwo afande akolajje ndiyogedde bulungi nnyo ssebo gwe nga operations nendowooza tugende nga bwe tweyongerayo nawali eri kuba ndabira ddala mu ddakiika ng'emu bbiri gwe nga operations biki bye muteeseteese? neyanziza nnyo ssebo amanya gange nze ASP akolajje eri operations Old Kampala oba akulira ebikwekoto mu Old Kampala twateekako embeera n'abakulira zino bus terminal ng'omukulu bw'omulaba bwe tutambula naye ajje wano tutambulire wano ddala ffenna manager oyo manager owa Namayiba bus terminal kyali kyangu walimu obubbi obwalimu abantu abasika ensawo bakola ki naye bwe twabera naye meeting tubasomesa lino kano ke kasinge koolaba wano nti abantu ajja nga security emaze okumucekinga wali ne batambula n'abantu tutenga maze okumucekinga n'asalirawo baasi gyakola ki gyayagala si kumusikansawo si kukola ki kuba abantu babako n'ebintu byabwe oluusi nga balwana ne kasitoma ate oluusi ne biyiika oba ebintu byabwe ne bibula so twabasomesa ne babiteeka mu nkola bwetyo bwe tutambula mukama wange. Sebo gwe manager wa bus terminal eno bwekiri sebo Mwanyanze Mwami Sekandi okusookera ddala njagala okwebaza ekitongole kya poliisi wamu ne Bukedde TV okulaba nti mujja ne mulaga abantu ekintu ekiri ku ground. Sebo njagala okutegeeza abasaabaze baffe wamu n'Abannayuganda nti enteekateeka eri mu paaka gye balaba essaawa zino kino ekintu tukikoze mu festive season eno gye tugendamu oba akaseera ak'ebbugumu kano ak'abasaabaze kino ekintu kino kizze kibeerawo nti security y'abantu wamu n'ebintu byabwe bibeera safe nti tulaba nti tukwatagana wamu ne police naddala Old Kampala wamu ne police ye Uganda okulaba nti
embeera ya security ebeera ng'eri tight mweno park. Ekigambo ky'ababulooka kuba luli babadde batigomya abantu oli najja aze ne risiiti nga alaga nti ye ntuufu ate n'atuuka wano nti ayo tetugimanyi ekintu ky'ababulooka. Weewaawo ekintu ekyo kibadde nnyo mu paaks zino ez'enjawulo naye olukuviira ddala minisita we yavaayo naawe ekiragiro era kino ekintu era njagala kyebaza poliisi ya Uganda bakimplementingirawo okulaba nti batereeza paaks zino wamu n'enguudo. Babulooka bo baakenderera ddala era muno mu paaks muno tetuyinaamu mbeera zino ezalingawo nti omuntu wajja ensawo ye bagisika ono n'atwala n'ajja ne fake receipt omusaabaze ne bamuggyako emitwalo nga 8 ate ng'olugendo lwa mitwalo 3. Ekintu ekyo tekikyaliwo wano mu paaks, embeera eyo twagigonjoola wamu ne poliisi okulaba nti tukiteekateeka bulungi. Era kino ekintu gyali kikakasa abasaabaze woba ojja mu paak ng'ogenda olina olugendo lw'ogendamu kakasa nti ojja straight mu bus terminal. Tewabaawo mufeera kufeera mu kkubo nti bakubukingira receipt jangu mu park wenyini basi zino zonna zina offices oba otuuke booking table nga woolaba abakulu abo we bakola otuuka wano mu park ne bakubukingira ne bakuwa ticket yo ne bakunyonyola n'olugendo lw'oba ogendamu. Neyazeeke twagala kwebaza banaffe aba bus terminal eno ey'Ennamayiba. Njagala kwebaza abakulu aba poliisi bonna betutambudde nabo enkyaleero mu kitundu ekyagafe eyo. Njagala basibulira ano tubagambe nti tugenda kuddayo mu studios tubaagalize ne Christmas ennungi naye bano nno bo tebagirya bano bagirya mu January nga ffe twavaayo wabalina okubeerawo okulaba nga embeera eterera. Nzeetera Kaya Saka yali ku kamera katudde mu studio. Ekyenkya kikutuusiddwako. Sam's crisps come in tangy lemon, fruit chutney, salt and pepper. Buli mwana alina olugendo olw'enjawulo. Ffe wano ku Cradleland School Day and Boarding tukkiriza nti ebiseera by'omwana eby'omu maaso biva mu bintu by'ayigirizibwa ne yeeyongeramu yekka na yekka. Ku Cradleland School tussessira mu kutendeka omwana eby'ekibiina, eby'emizannyo, okuyimba n'eddiini nga bino bye biyamba okusisimula ebirooto by'abaana baffe. Cradleland School tusangibwa kilomita emu ku luguudo lwa Kasangati Matugga ng'okwewandiisa kugenda mu maaso okuva ku Nassalo okutuuka ku P7. Weewandiise kati. Cradleland School, Nurture to Greater Heights. Enkuka y'omwaka Vimba! Roger the Slick Stewart